gumala gumala otufula ebitonde ebirala omusaayi gwa Yesu gumala otunaza muje eri mukama mwenenye ebibi byammwe ye mwesigwa era nsonyiwa ebibi byaffe natufuula ekirala. Abooluganda, Yesu yeebazibwe. Mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Today's Thursday. Is snowing, too much snow outside. Naye nga tugenda kutunulira olwaleero ekitabo kya Isaaya essula esooka olunyiriri lwa 18 okutuuka ku lunyiriri lwa 2. Omwoyo omutukuvu tukwanyiza mu masekati gaffe, jangu omaamire, jangu otuyigirize ekigambo kyo, jangu okabere emitima gyaffe gibeere migimu, osuulemu ekigambo kyo Mukama, kibeere ensigo egwa ku ttaka eggimu. Tukusaba otuyambe Mukama, tukutegeere era tukumanye. Tuwe ekisa Mukama ekituyamba okwenenya mu maaso go, ekituyamba okumenyeka mu maaso go. Katonda omulungi ogambye nti tujje tuteese fembi. Tutuno tuzze tukusaba otuwalula, otuyingize mu bisenge bye by'omunda. Tukusaba Mukama otuyiweeko amafuta okuganja kubeere kuffe. Tukusaba ekisa Mukama ekiva ku Namulondo kituyambe kisobole okutuwalula okutuzza gy'oli. Tata, twenenya olw'ebibi byaffe, tuzze gy'oli tuteese olwaleero, otutukuze ng'omuzira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen and amen. Bayibuli egambye mu ssuula esooka. Today I'm happy because this scripture I'm about to preach is chikwatagana according to the weather right now. Tuli mu snow in Jordan. Tuli mu snow, the place where I live is snowing. So tuli mu kitabo kya Isaaya essula esooka olunyiriri lwa 18. Mukama agambye bw'ati, agambye nti mujje nno tuteese fembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira. Binaaba byeru ng'omuzira. Right now tuli mu sino, naye Mukama atusuubiza nti ebibi bwe tunagenda gy'oli ne tuteesa ffenna, ne tumanya ensobi zaffe, ne twenenya, ebibi byaffe bijja kubeera byeru ng'omuzira. So today I think is a day to repent for our sins, to come back to Jesus, so that he can return our sins into a different way. He can forgive us. God is a God of righteousness. God is a God of mercy. We can repent and he is ready to forgive us. So olunyiriri luno lugambye nti ebibi byaffe n'ebinaaba ng'olugoye olumyufu, bitegeera, binaaba ng'omuzira. N'ayongerako n'agamba nti ne bwe bitwakaala ng'ebbendera, binaaba ng'ebyoya by'endiga. Ebibi byaffe bwe tudda eri Mukama ne tuteesa ne Mukama, ne tumugamba Mukama, amazima gali nti twonoonye, twasobya, tukusaba otusonyiwe. Katonda mwesigwa, Katonda mwetegefu okukyusa ebibi byaffe, okutunaaza, okututukuza okuva mu bibi byaffe. Bitegeera, tutukuzibwe ng'omuzira, tutukuzibwe ng'ebyoya by'endiga. Ekitegeera, olunyiriri lw'19 lugambye nti bwe munaagondanga ne muwulira, munaalyanga ebirungi by'ensi. Bwe tunaagondanga ne tuwulira eddoboozi lya Mukama, ne tuwulira ekigambo kya Katonda, ne tukola nga bwe kiri, tujja kulya ebirungi by'ensi. Teri muntu ayagala kubeera bubi, teri muntu ayagala kubeera nga talina kyalina. Naye Kristo agambye, Katonda agambye nti bwe tunaagondanga tujja kulya ku birungi by'ensi. Nti tujja kulya ku birungi by'ensi. Ekitegeera, bwe tunaawulira eddoboozi lya Mukama tujja kulya ku birungi by'ensi. Bwe tunaawulira eddoboozi lya Mukama tujja kubeera mu nsi nga tugyeyagaliramu. Ekitegeera, nga tugyeyagaliramu, nga tweyagalira mu mukisa gwa Katonda, wabula si mu mikisa mirala, nga tweyagalira mu ebyo Katonda by'atuwadde. Bwe tunaawulira eddoboozi lye ne tugonda. Olwabiri agambye nti naye bwe munaagaananga ne mujeemanga, munaaliibwanga n'ekitala
kubanga akamwa ka mukama ke kakyogedde nti bwe tunaagaana owulira eddoboozi lya mukama ne tujeema tunaalibwanga ekitala. Teri alibwa kitala n'asigala nga mulamu. Kitega teri alibwa kitala n'asigala nga mulamu. Teri gwe bateekako kitala ne bakukutulako omutwe n'osigala nga mulamu. So mbagamba baganda bange, it is time. Kye kiseera tukomewo eri mukama. Kye kiseera tugonde mu maaso ga Katonda. Naffe tufuneko ku birungi ebyo Katonda byagambye nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi by'ensi. Twetaaga omukisa oguva eri Katonda. Okitegera abantu banoonyeza emikisa ewala egibasuuza nga batunula, egibasuuza mu mamotoka, egibasuuza nga bali wabweru wa nnyumba, egibasuuza wansi ne bava ku bitanda byabwe ne basula wansi. Bafunye ssente naye nga ne famire zaabwe tezeeyagalidde mu ssente. Why? Nti baagaana okuwulira Katonda basobole okulya ku birungi ebyo ebiva eri Katonda. So baganda bange, Bayibuli etugambye nti bwe tunaagonda nga tujja kulya ebirungi by'ensi. So mbagamba nti ke kaseera tugondere mukama, naffe tufune ku birungi ebyo, tufune ku mukisa oguva eri Katonda, kubanga mukama agamba nti n'abawanga omukisa. Okitegeera emikono gyaffe giraba omukisa oguva eri Katonda. Sawa zino tuli mu budde bwa sino ng'era mukama bw'atugambye nti ebibi byaffe binaaba byeru ng'omuzira. So bwe twenenya ne tuva mu bikolwa byaffe ebibi ne tuva eri ebibi byaffe ne tugenda ne tugwa mu maaso ga mukama ne tugamba mukama tugonze, tukusaba otusonyiwe. Katonda mwetegefu okutunaaza, okunaaza ebibi byaffe, okubitujjako byonna tutukule tubeere ng'omuzira. Njagala balagako ku muzira. Today I'm happy. Mukama mwebaza. Naye kino mukama kyatusuubiza okubeera, okutukula ng'omuzira. Aba mugulaba kino mukama kyatusuubiza okubeera. Singa tugonda ne tuwulira eddoboozi lye tujja kutukula ng'omuzira ogwo. Otegeera tujja kutukula ng'omuzira bwe tunaawulira eddoboozi lya Katonda, bwe tunaagonda eri mukama Katonda atusuubiza. So mbagamba baganda bange, I say today I'm happy. Mbagamba tugonde, tudde eri mukama, tugondere mukama, tuwulire eddoboozi lye. Agambye bwe munaawuliranga munaalya ebirungi by'ensi, mujje eri mukama twenenye, tuve mu bibi byaffe, naffe tutukule, tweyagalireko mu mukisa gwa Katonda, tweyagalireko mu birungi ebyo ebiva eri mukama. Bwe tunaawe tetujja na kufaabiikana na nsi eno, tetujja na kubeerawo nga ensi tetugyeyagaliramu. Okitegeera naye agambye bwe munaawuliranga munaalyanga ebirungi by'ensi. Naye bwe mutaagondenga, bwe mutaawulirenga, bwe munaagaananga, bwe munaajeemanga, ekitala munaalibwanga ekitala. So baganda bange, teri ayagala kulibwa kitala, teri ayagala kubeera mu nsi muno ng'abonaabona, teri ayagala kubeera nga abulwa. Wabula mbagamba baganda bange, twenenye tujje tutukuzibwe, tufaanane ng'omuzira guno ogugwa leero, tufaanane ng'omuzira, taffe tukuzibwe mu maaso ga Katonda, tubeere nga tusaanira nga ne bwe tugamba mukama twetaaga kino asobola okukituwa. Naye omujeemu talina kifo mu maaso ga Katonda. Omujeemu tatula na batuukirivu. Omujeemu ekkubo lye libeera lya kaseerezi. Omujeemu ekkubo lye libeera lya kizikiza. Omujeemu ekkubo lye libeera lya kyambika. So mbagamba baganda bange, tugonde, tusabe Katonda atuyigirize eddoboozi lye, tutegere Katonda ky'ayogera era tukole nga bw'agambye. Tuleme kufuna kikolimo kiva mu kamwa ka Katonda, tuleme kufuna kibi kiva mu kamwa ka Katonda, kubanga agambye nti bwe tunaagaananga ne tujeemanga tunaalibwanga n'ekitala, kubanga akamwa ka mukama ke kakyogedde. Tujjukire Katonda si muntu okulimba, so si muntu okulimba, so si mwana wa muntu okwejjusa. Katonda aba ayogedde ekigambo ng'agambye nti nja kubatukuza ng'omuzira, mujja kubeera ebibi byange bijja kubeera ng'omuzira, era abajja kituukiriza. Kubanga bw'osoma ekitabo kya Jeremiya essuula esooka olunyiri nsubiri lwa 12 agamba nti nze mukama ndabirira ekigambo kyange kukituukiriza. So mbagamba tuve mu bibi byaffe, naffe tulye ku birungi ebyo mukama byasuubiza nti munaalyanga ebirungi by'ensi. Okitegeera tuve mu bibi byaffe, naffe tutukuzibweko ng'omuzira.
tubeere ebitonde ebijja tuyingire mu Kristo. Bayibuli egamba omuntu bw'abeera mu Kristo Yesu afuuka kitonde kijja. Ebyo edda byonna nga biweddewo, laba ng'afuuse kitonde kijja. So twetaaga tubeere mu Kristo, tunaazibwe, tutukuzibwe. Tutukuzibwe naffe tutukuleko ng'omuzira, tutukuleko ng'ebyoya by'endiga, tubeere nga naffe tulya ku birungi ebiva ku mmeeza ya Katonda, nga tulya ku birungi ebiva ku namulondo ya Katonda. Naffe tubeere abaana abatukuziddwa mu maaso ga Katonda. So mbagamba baganda bange, mujje tugonde tuwulire Mukama, tubuulire Mukama, tuwulire ekigambo kye, tutukuzibwe naffe. Omwana gw'endiga ye Kristo Yesu, ye yekka asobola otunaaza n'omusaayi kwe ne tutukula. Mbaagala nnyo. I say today is a happy day. It's snowing. So mbagamba baganda bange, mujje. Katonda abagambye mujje tuteese. Abayita kyokka mwe boonoonyi. Ffe abandibadde tuyita Katonda nti Mukama jangu tuteese, naye ye yatuyise okumanya nga Katonda wa kisa gye tuli. Yatuyise nti mujje ne tuteese ffembi. Yayise gwe Tomu, yayise gwe Saala. Okitegeera okumanya nga Katonda mwesigwa ate era wa kisa. Yeeyamye otusonyiwa ebibi byaffe byonna, yeeyamye okututukuza, ye yennyini yatuyita. So nga ffe aboonoonyi abamweguya, abandibadde bamweguya, abandibadde bamwetaaga, naffe atuweko ku mukisa ogwo gwakute mu mukono gwe. Ffe tetumuyita, naye ate yatugamba mujje tuteese ffembi. So mbagamba mujje tuteese